Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujabale ku Bannayuganda. Bannange nsooka kwetonda munsonyiwe ekintu kye twakoze, nsaba munsonyiwe ne before nga temunnanjaajanga era nsaba muwulirize eno vidiyo. Ensonga lwaki twakoze ekintu bwe kityo, like serious, ebintu ebyo byali byantama. Ng'ogenda watu n'osangayo kino n'osangawo kino naye nga si bwe kiri. Okola eyo gundi gye twakoze ne mukwano gwange ogamba nfunye obuzibu baki. Tobadde twagala laga ggwanga mwekitegeera ekituufu. Bana abangi balina okubyeyo apositinga ekintu nga si bwe kiri, ngali mu mbeera nnungi nagamba ali bubi. Mwekitegeera, that's why twakoze ekintu ekyo. Yanga kiteeka n'obulamu bwange mu mateeka cause Mukama wange ayinza obbiraba nagamba ati eki ekigenda mu maaso. Nagamba at least katukuttire ddala nantiwala nze nti nno oli muvu. N'ensonga lwaki twakikoze, ensi yonna etegeere si buli kimu ekiteekebwa ku social media nti kituufu. Si buli mwana afiira ebuwalabu nti nno bamusse. Mukitegeera, mostly abawalabu abassa omuntu muggyeko bwe bawadde obutwa, baagala nnyo okukwata vidiyo. Akwata vidiyo. Bangi abaana abetidde eno. Kati gwe walabu omwana afudde ne mugamba bamussemu. Bannange, e Uganda batta abantu. They don't complain too much nga bwe bacomplaininga eno. Mukitegeera. So, nsaba Uganda yonna etegeere era nga mbeetondera nti nno baana bangi bagala okujja naye nga balemesebwa bannaabwe. Lwaki? Omwana ajja kumbuuza wali watya, sooka ombulire ku mbeera yeeyo. Olw'okuba simwagaliza kujja, walla mugambe ho totawaana eno kikambwe. Naye kikambwe kiriwa ki? Ekikambwe nga nze gyendi. Leka munnajje n'oba oli mu mbeera mbi oyita mu mbeera embi. Totiisa munno, muleka ajja agezeeko, buli omu n'omukisa gwe. Nkubiriza abaana abali e Uganda bagala okujja mujje. Mukitegeera, bw'olina omukisa gwo nina omukisa gwange, buli omu alina omukisa gwe. Kiwulira, gavumenti ebbaninga abaana olw'okuba balabye vidiyo eziri feke, ebifaananyi ebiri feke. Yes, bangi basafaringa. Bangi si buli omu apositinze ekintu mutuufu nno. Si buli omu azzeeyo ewaka e Uganda n'acomplaininga this and that mutuufu nno. Yes, gyeri abamu ng'ayezibwa mu mbeera mbi, naye gyeri abamu nadda e Uganda n'agamba nze sirina ssente, nkoze ntya simazeeko, nkoze ntya ofuna ssente, n'afunayo kisitole kye. Saba mumpulirize bulungi cause nakoze ekintu kino nga nina ensonga lwaki nakikoze era nga kitwalira obulamu bwange mu matigga. Naye at least kyensaba ensi etegeere n'eggwanga litegeere nti si buli kimu ekikolebwa ku social media kituufu. Si buli ekipositingibwayo nti nno kituufu. Kati mwenna wallahi mulowooza nti nno nafudde, hawa mulamu. Naye yakoze ekintu ekyo nga ayagala mutegeere. Mukiwulira, baana bangi oluusi ng'oli ayagala kwegoba ku famire ye, ku bantu be, ku ki, napositinga afudde munaamuggyawa ne leni nazikyusa naye ng'ali eno ali bulungi. Okiwulira, so nga bambi nsaba munsonyiwe, nabayisizza bubi. Naye kambabuuze ku ekyo kye nakoze ani akkiriza ng'oggyeko abammanyi? Ani ayandikkiriza nti nno kye nakoze kya bulimba? Sikyenyumirizaamu. Naye mutegeere nti nno si buli kimu ekirabibwa ku social media, ekiteekebwa ku social media kituufu. Bano abantu balungi, naye it depends how bw'ogenda okweyisaamu, nabo bwe bagenda okweyisa. Nze bannange ndi bulungi wendi era ŋŋamba abo abaagala okujja bambi mujje. Buli omu alina omukisa gwe. Kale Yesu gyeri ababonabona, naye ggwe olina omukisa gwo, nange nina ogwange. Nsaba munsonyiwe abenakosezza, bambi munsonyiwe naye twakikoze nze n'omuwala
gwe nakikoze naye wallahi twabadde n'ensonga. Just kulaga nti buli kimu ekiteekebwayo si kituufu. Oge mazima. Temunjajinga nnyo, just kyensaba munzonyola muwulirize neno video era mugitambuze nga bwe mwatambuzizanga nga nfudde. Mbaagala nnyo. Nze bannange ntya n'okutunula omusajja mu bwenyi oba munnayuganda oba muki. Goge mazima. Just twakoze ekintu ekyo kulaga bantu nti baana bali bulungi n'ebyo balemesa bannaabwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.